Ab'ekibiina ekirondoola eddembe ly'obuntu ekya Human Rights Watch nga bakulembeddwamu akikulira Bernard Maria batuuzizza olukungaana lwa bannamawulire ku Piato Hotel mu Kampala okwanjula alipoota gye bakoze mu biseera bino eby'okulonda. Bategeeza nti alipoota baagikungaanyizza nga bayita mu kunoonyereza kwe baakoze mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga babuuza abantu ku ngeri gye baweereddwamu omukisa ogw'enyigira mu by'okulonda era ne bakizuula nti poliisi yenyigidde mu kutiisatiisa bannamawulire naddala abakolera mu byalo. And what we found is that journalists frequently face obstruction, whether that's threats of suspension or intimidation, visits by RDCs, DSOs, RISOs, DPCs, and ultimately it affects their ability to do their job. Bernard ategeeza nti poliisi y'emu eremesa abamu ku bannabyabufuzi okwogera ku mikutu gya mpuliziganya awatali nsonga nnambulukufu. I think ultimately, without free expression and free association protected here in Uganda, it really raises questions as to whether or not this election can be free and fair. Sekyo kyokka nti abasimbyewo batuuse n'okugula obudde ku mpewo za leediyo naye poliisi n'egendayo n'ekola obukodyokodyo ne balemesa abantu okubeera nga beeyambisa emikutu gino. Basabye poliisi be bannamawulire obukuumi obumala okulaba nga bakola omulimu gwabwe. Clearly, journalists need to report ethically on issues of concern, but what we found more or less was that journalists were trying to do a fair and balanced job in most cases, and that what they ended up fearing was reprisals that led to self-censorship. They choose not to cover certain issues because they feel it can only get them into trouble. Haruna Kanabi wa Independent Media Council agamba nti bonna bavuganya basaanye okuweebwa omukisa kyenkanyi nga banoonya akalulu. Naye bwe nkitunuulira nze olwaleero ensalosalo ezo tezinnaba kubeerawo kubanga tufunyeewo n'ebiseera ebimu nga bannamawulire ababa bagenza okusaka amawulire ku bakandidates bano abeesimbyewo bakubwa oluusi ne baziyizibwa okutuuka ku kye balina okukola. Ebyo nga biri biti omusumba Stephen Sebyalo w'ekkanisa ya Christ Church Uganda ekitintale akubiriza bannayuganda okwenyigira mu kulonda kwa bonna kyokka n'awabula obutakola fujjo n'abooludda lwe batakkiriziganya nabo. So tuzambu bannayuganda amaanyi tugende tulonde ffenna tuvunaanyizibwa. Asabye abantu okukkiriza ebyo binaaba bivudde mu kulonda nga bwe binaalangirwa abakakiiko ebyokulonda. Results ezinajja Mukama ajja kuba azituwadde zikkirize nga bwe ziri kuba ne boonolwana ojja kuba tunakyoyinza kukola kyamaanyi nnyo. Leka ensi egende mu maaso. Abyogeredde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwatuuzizza ku kanisa ya CCU ekitintale nga lutongoza olukuŋŋaana lw'abakulembeze n'ababuulizi b'enjiri okuva mu mawanga ag'enjawulo ku ssemazinga Africa. Lutumiddwa Africa Harvest Convention 2016 nga lugenda kumala ennaku 10 era ng'alambuludde ebintu ebigenda okussibwako essira omuli obukulembeze era nga lusuubira okugalwawo Pulezidenti Museveni. Okuzza obujja okukkiriza kwaffe mu Mukama, okwezzaamu amaanyi mu ngeri okweyeza eggwanga lyaffe, tulwanyisa kya siriimu n'obutamiivu obungi mu ggwanga, obusamize. David Sekayombya ne Adrian Balebwanika be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.